Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu ogwa Beyond at the newsroom mbalamusako mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo kye muwangalira mwebale nnyo nnyini ddala mwebale kutulaba n'okutugoberera. Mmwe mwenna abeewaddeyo okubanga ate buli video gye tuteekayo mwana tumugiraba era ne mutugoberera bulungi nnyo nnyini ddala. Njagala okutwala omukisa guno okubulaba nga ate mbeebaza akensusso. Weewaawo ensonga nyingi ezigezi maaso n'okubanga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Leader of opposition mu parliament Julius Nyonyi Besekezi aliko ensonga zayogera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. aliko ensonga zayogeddeko oluvannyuma lw'okusunsulamu abo baminisita General Museveni bagenzi mu maaso n'okwapointinga. Justin Namere nga bw'atasiba zikweya alabudde abantu bano n'abategeeza nti olutula mu ofiisi ku bo kwagenda okubeera ng'atandikira. Honorable Ssemujju Nganda awadde Julius Nyonyi Besekezi ebimuli bye nga omu ku abo ba leader of opposition mu parliament abakyasinze okukola obulungi era n'amwebaza ebbanga lyatambudde naye nga shadow cabinet shadow minister wa finance. Oyo nno George Musisi yamugjayo era yakiikirira kati kila municipality. Deputy Speaker Thomas Tayebwa aliko ebigambo bingi byayogedde. Betty Nambooza agamba Sam Mayanja y'omu ku baminisita abalondeddwa abakyasinze okuba ababi mu bisanja byabwe byonna bibabeereddewo era n'agamba nti ono bw'omutunuulira ye muntu asinga obutaagala Buganda kw'oteeka n'okwagaliza ate Buganda. Weewaawo byonna mbikuleetedde osobole okubanga wabimanya era obitegeerere ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Weewaawo wano nno wenkusabira n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu video sooka ogimpere like wejjo like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnuma nsobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe nga gwe mulundi gwo ogusosola video zaffe njagala okusaba gwe mugana wange mwannyinaze twegatteko mu butongole ng'osubscribingako na mu kigambo awo subscribe then bw'omala onkoonere mu kade kajje mu personalize okateeke mu all osobole ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu zitukira maaso n'okuba nga tuteekayo ku makutu guno obeere ng'ofuuse kitundutundu kuffe. Awo wenkusabira onzikirize nkwanjulire bannaffe abalaika mobile abakugamba nti gwe yeetaaze ogula airtime oba data ng'okozesa Airtel oba MTN nyiga bunyezi *217 *543# osobole okubeera nga weegulira airtime Laika mobile ne data *217 *543# osobole okuba nga ate obeegattako mu ngeri yeefaanaganako ko bwetyo. Weewaawo njagala kutandikira wano ku bigambo bya Ssemujju Nganda ng'ayogera ku Julius Nyonyi Besekezi. Ssenyonyi nkoze naye owa leader of opposition abusobola bulungi. Mulimu muntu butono bwe yeetaaga okukazaamu nati okolagana consultation naye bibiina ebirala n'abantu abalala kubanga olumu abantu bayinza okusirika naye nga balina ebibanyiga mu kifuba, so yeetaaga kwongeramu ku nati mu kukolagana no consultation n'abantu abalala. Mwiru nali naye mu FDC mumanyi bulungi omulimu agusobola nenakwedde mu myuka yonna netwala naye mu FDC mupya naye ajja kuyiga. She's very active. Abalala balina nayo ba minister obuzibu ffenna bwe tuyina ebibiina ne NRM mulimu gwolaba nga chairman wa committee ng'ate vice ya musinga ng'olowooza nti vice yali badde chairman ono n'abeera omumyuka naye abalonda babeera ne considerations endala nnyingi. Ndowooza buli omu oyinza okukinenyeza muno nga nawe bwe walikoze naye bw'oba oyagala efficiency ng'oyagala team kuba nze Lubongo yayampita nanga nti Ssemujju twagala kufuula shadow minister wa finance. Sirowooza nti abannupu bakikola lwakuba nti baali banjagala nnyo ne bagamba omusajja oyo ajja kusobola tumuwe. Olumu kyetaaga olumu ababonabono ebifo ebimu n'obibamma banyiiga kuba babeera mu meeting nabira bange najja nankumbi lwe munaalonda obukiiko temwakuba biina birala ffe twololo banabiira abo kati mwe abali mu kibiina ne musanga obuzibu nga mulina okuwa abammwe bataddewo pressure
naye ng'olumu ate waliwo ali mu kibiina ekirala nga yalisinzeeko wamu olw'okuba eggwanga lyonna bwe lityo bwe liri kuba nze ndowooza nti abamu abaludde balyoke naye abamu naddala mu kuchairinga committees nze naliko chairman wa committee mu parliament Kosase 2014-16 committee is a ebigambo by'Essemuju yasiima Ssenyonyi n'agamba nti mulungi era agezezzaako era n'alabamuko ng'ewakyalegayamuko agamba nti wano ne wano yandisaanye okuba ng'akyusaamu bwe kuba kusiba nnatti n'ayongerera ddalawo okulaba nga mwanattu azinyweza weewaawo byonna tusobola okubiraba era ne tubyogera naye njagala tugende wano bigambo bino biwulirize n'obukkakkamu lwaki Nambooze yayogedde bw'ati ku Sam Mayanja embuga Sam Mayanja ekyamuweesezza obwatone General lwakuba tayagala Buganda ye yakulira okuvoola Ssaabasajja Kabaka mu Uganda yabulya minisita avunaanyizibwa ku kuvoola Ssaabasajja Kabaka Sam Mayanja era ekimu ku bimuleese awo kujjawo ttaka lya Mayiro ng'atone General nkubuulira oyo Sam Mayanja asobola n'okukola etteeka eriwera obwakabaka ne bw'oba tomubuuzizza ye yettula bwe tuzi simanyi kintu kabaka kye yakola obwakabaka nga institution simanyi kye bwakola Sam Mayanja tatwagalira ddala fact ayagala mwogerako ng'Omuganda nti zivina n'ensaluti omugamba nti bamuwadde ekifo ekyo kuba Muganda ye ayagala ogambe nti bamuwadde ekifo ekyo kuba yasoma amateeka si kuba nti nno Muganda talinaamu kafansonyi konna era bwe namulabyewo ne ngamba kiki kye bagenda okukola Buganda nga bayita mu mateeka ekinze nga si muntu olaba basembeza wano omanyi oyo gundi Kiwanuka bw'omubeera ewala oyinza obutamanya naye bw'omubeera okumpi bw'oyogera naye amanyi musajja addirizaamu talemezaako nnyo kigere ku bintu bya Kabaka waliwo ennaku ezo wetwali awo nga twogera ku ssente Kabaka z'abanja y'omu ku baso okulabika nti musasule naye gundi Kiwanuka Mayanja bw'omugamba nti nogenda okuba Buganda embooko 5 akuba 10 ku lubuto nti bw'ogamba kiri owa Kiwanuka nti genda Sam Mayanja nti genda okuba Buganda embooko 5 agikuba 10 ono nno omwami azze alabika mu bintu bingi ngavoola n'okubeera ng'alebeesa Obuganda era nga ye Betty Nambooze bakireke agamba nti olaba omulabe wa Buganda gwe bakwasizza okubeera ssaabawolereza wa gavumenti omanya bumanya kiki gavumenti kyeriko naki gavumenti kyegenze maaso n'okubeera nga eteekateeka kubanga kino tekibeera nga kizze buzi mu ngeri efaanaganako bwetyo babaako bye batunuulidde ne bye babaze anyway nze naawe simanyi oba ki kibagenda maaso nakubala olunaku lwajjo bagaddewo vetting y'abaminisita kankuwa ebigambo bya Ssenyonyi ono. Yes, vetting okusunsula baminisita abalondebwa kuwedde neera tekunaggwa kubanga tuyina omu ku balondebwa eyalondebwa okufuuka minisita wa education Honorable Janet Kataha Museveni tazze tubuuziza kiki ekibaddewo Speaker agambye akyali ntaki ne ofiisi ye okutegeera ddiro kinaasoboka kubanga kikulu buli omu alondeddwa okusunsulwa etumubuuza ebibuuzo naddala kati ababadde mu dockets ezimu obadde ogitambuza otya ffe tulina okwemulugunya ku kino ne ku kino naki ebibuuzo generally ng'omuntu tannakubibwako kalulu so tulindiridde ddi kati bakitegeeza tayinza kulayira kuba birayiro nga minisita nga tannayita mu kasengejja kano so kyovudola ngambye nti kuwedde naye era tekunaggwa yes nga bwe tuzze tubyogera issues ez'enjawulo kati ng'ez'amawanga kubanga ekyo eteeka liri clear fe abamu nga tugamba nedda omuntu alina okusalawo
etteeka bwe liba ligamba nti toyinza kubeera minisita ng'olina obutuuze obw'amawanga abiri, katugamba lekulira obutuuze obumu osigale ng'oli munnayuganda, kuba kati eryo tteeka tetuyinza kumenya tteeka ate tuyinza gamba nti kati tugende tulikyuse just olwokuba tulina abantu betutagetinga. So nga tugamba omuntu aweebwa omukisa oba asobola okulekulira obutuuze renouncing obutuuze obw'eggwanga erimu oba amawanga amalala, tubeere sure nti kaakati ono munnayuganda pure nti loyalty ye eri Uganda neera okugoberera etteeka. Kaakati ebyo tukyabirindiridde okulaba bigenda okutambula. Ensonga endala nze enkwatako ennyo era nakyogeddeko nti erimu ku bbago lyendowoozaako ne bannange, komiti eno erekeraawo okutuula mu kasirise. Amawanga amalala gakikola nga kiri mu lwatu kye tuyita public participation. So kati nze ebbago lyendowoozaako Public Participation Act, nga bannansi bawa endowooza zaabwe nti ne bwebeera budget nga basobola okuwandika ne bagamba nti ffe bwe tutuba tusuubira sente ezisinga ziteekebwe wano ne wano ne wano, buli bwa tteeka lya paalamenti biiru. Bino bye babiyisa ebya speed nti bibeere serious abantu bakonsaltingibwe. Bwebeera veti nga gye tubaddeko leero, bannayuganda bategeezebwa nti kakati abantu bano balondeddwa okubeera mu bifo bino. Mweki kye mulowooza ne wabeerawo akaseera abantu abo ne bawandika nga oba bawandikira sipiika oba paalamenti, ono tumanyiko kino ne kino tetukkiriziganya, ono kino ne kino ne kino. Then olunaku bwe lutuuka nga tugenda kusunsula abantu bano, kibeere mu lwatu nga bannamawulire mwe muli mugoberera ne mulaba abantu bano ebibuuzo bye tubabuuzizza babizeemu batya. Kuba kakati mwe abataliiyo temuyinza na kutegeera nti oba ono bagambye waayi munnaye katumale gamuleka, oba yalwana, oba bambi ono akaddiye, oba bambi just tumuleka ali mu retirement, akalimu akafuna ebeerenga retirement package. Kati bye temuyinza kubitegeera. Naye bwe mubanga we muli ne kamera zammwe nga bannayuganda bagoberera ne balaba nti kakati ono gwe balonze okutukulembera mu minisitule eno, ebibuuzo abiddamu atya, obusobozi abulina, ensonga eyo nkulu. Era katusubire ebbaga eryo nga bwe tuliteeta bannaffe bajja tuwagira ku nsonga eyo. Speaker era Speaker adelegatinze Deputy Speaker ayogere ku nsonga zino. So saagala neetantala ennyo, naye bye mbabuulidde ffe concerns ze tubadde tulina era tuziwadde, tuyinza okuba nga ennamba yaffe tewera bulungi naye ensonga zaffe ne ziwulikika nti mu positions zino twetaaga abantu abamanyi ekyokukola, abantu abagoberera amateeka. Oli bw'abanga tatambulira ku mateeka, lwaki oba omuwa ministry? Oli bw'abanga obutuuze bwe bukyalaga nti agwa mu mawanga ag'enjawulo, lwaki waakiri tolinda n'osooka okukakasa nti kakati kiggweredde ddala? So concerns ezo nga zirina okuvaayo. Ssemateeka wa Uganda bwe tutunuulirawo wa 1995 agamba nti omuntu yenna tosobola kubeera ng'ofuna office ey'obukulembeze, minister, deputy president, vice president n'ebirala ebiringa bwe bityo, as long as olina kye tuyita dual citizenship. Dual citizenship, this is whereby a citizen alina oba omutuuze oyo ng'alina obunnansi bwa mirundi ebiri, obuli recognized oba obuli formal. Kakati bwe kiba bwe kityo kitegeeza nti abamu nga bw'olaba Dr. Lawrence Muganga oyo ye takkirizibwa kubeera minisita olw'ensonga mutuuze w'e Canada ate era mu ngeri y'emu mutuuze w'e Uganda. Ekyo nno kitegeeza ki? Ekyo nno kitegeeza butereevu nti ye Muganga aba alina kubeera nga alekulira bulekulizi oba si ekyo na resigning aba n'adenouncinga citizenship ye ey'e Canada. Awo nno aba asobolera ddala okufuuka olyo citizen w'eggwanga Uganda. Kale ebyo nno bwe bityo bwe biri. Ye Muganga abyogeddeko ki ebyo wuuno wano? Munyarwanda era sikyejjusa ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda, ng'Omunyankole bwali Munyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. Just simple as that. So you're not national? So I'm not a Rwandese. Now waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda. Munyarwanda, yes. They ask as many questions as possible, and every topic is open to be discussed. So are you sure that
this question of your citizenship might not affect your appointment? I don't know. I leave that to the members to decide because they have to choose what they think is right. They have to do their job. For me, I've made my case, and I think it has been sufficient. Can we make this more simpler? Do you have 2 passports of different countries? I mean, before I came in here, I definitely had 2 citizenships. That's the Ugandan citizenship and the Canadian citizenship. Like every young person who really aspires to do better, you leave this country and you go to different countries, trying to work there, and you get some money, you help your people you left back home, you can help your brothers, your sisters, your parents, and even the friends. So that is me, but so many Ugandans do that. And as I speak right now, there are some who are at the airport leaving the country. Before you know, they will have citizenships of other countries, and but that does not take away one's love for the country. I am Ugandan, and I think even when I live the life we live, God has given me life, but I don't think I'll live permanently. But when I die, I'll also be buried here in Uganda, closer to my parents who are resting in Seta, Polo, in a Waf village. So that is my ancestral home. But Uganda is my country. I love my country. Do you have any plans of renouncing the other citizenship? I mean, who says that can't happen? It's possible. There is no better country than Uganda, right? Yes. Before I became a Canadian, I was Uganda. And I'm proud to be Ugandan. And I love my country. So even if I remained with 1 citizenship and it is Uganda, I'll be very, very proud. Regarding the message you are giving, Ngewe chiri nti semateeka takukkiriza kubeera na dual citizenship no acquiring such a high profile office, then muganga kiba kimwolekedde okulaba nga denouncing citizenship wemu, wabula ategeezezza nti tasobola va mu Uganda ly'eggwanga lye lyasinga okwagala ensi ye, era agamba nti ye ne Uganda bali bati. So alekedde akakiiko kakole ogwako, then naye wali ye agamba Munyarwanda, era Omunyarwanda omwesimu ennyo olw'okubeera nti ye Munyarwanda, n'olw'ensonga eyo wali kategedde. Anyway, kankuwe uliriza ku bigambo bya Nammere wano. Era olaba yabagamba uyazze ne energy nyingi, uyayinamulira gwata namanyiira, gwakyali mu kyekango, but get used. Ojja kutuuka okimanyiire nti nga yewaaliwo ba Honorable Matembe, nga yewaaliwo ba Maama Mabira, nga ye baaliwo abalala bonna, kati ne Nammere waali azze kulwana kulaba nga eggwanga litambulira mu ngeri etatutwala mu kinnya, wabula etutwala mu kkuba eddungamu ery'okuzimba eggwanga ery'enjawulo. No priority of course kulwanyisa corruption. Ekizibu ekisinze okuzingamya revenue collection, bw'ogattako tewaliisa enkuŋŋaanya y'emisolo naye n'ensaasaanya yaagyo. Ogenda ne weesanga nti ssente ezikuŋŋaanyibwa mu bantu bafe ate ng'emisolo bagisasula era gibanyigiriza, naye ssente ezikuŋŋaanyibwa mu bantu bannaffe bagaana ozideclaringa mu bujjuvu bwazo oba okuzanjulayo mu fandi ey'awamu gye zirina okudda. Kati ne weesanga nti singa division oba district oba ekibuga kikuŋŋaanya obuwumbi kangeze 5 naye ne kyogerayo obukadde 10, jjukira 50% ku ssente ezo zirina ate okuddayo wansi mu miruka ne mu divisions mpaka ne ku byalo. Kati Munnayuganda alina okutegeerera ddala nti oli bwabba ssente ezo abbidde ddala mu nsawo ye oba kyawukana.
Nammere mu bigambo bye bw'atyo bw'agenze mu maaso n'okubanga ategeeza nosabali mu bazuukusa n'obbategeeza nti bano mwetegeke ye yazze kati kadde kammwe okulaba ng'abazoganyaamuko kanfune wano ku Thomas Tayebwa. Ndi musanyufu kuraba nti omulimu gwaffe nga komiti ekuba mutoki mu baronze mu bantu president kuraba nga aronze ku bifo ebimu n'ebitali bimu tubimaze. Speaker n'akakiiko kasabye nti bawe update nti omulimu gwaffe tugumaze ku bantu 82 twansoseddemu 8 ne tubakiriza ne tusanga nga bari fit oba bayitamu ne tubayisaamu. Then omu twasanzeemu obuzibu naye nga sibyakwogera amanya wano ensonga zaffe tugenda kuziteeka mu kiwandiiko kyaffe kyetugenda kuwa omukulembeze w'eggwanga ng'etteeka eryogera. Then omulala yatusabye nti tumwemu akade agenda kujja asinkane naffe. So ekyo twakimaze bulungi. Tukimanyi abantu babadde boogera nnyo ku bantu abalina obutuuze bw'amawanga agayita mu rimu oba 2 oba 3. Wabaddemu abantu nga bwe mubadde mubiraba, wabaddemu abantu 3 nga balina amawanga obutuuze bw'amawanga 2 oba citizenship, kubanga obutuuze kiri different ku citizenship. nga bannayuganda ate nga b'Amerika. Then nga tulinamu n'omulala omu nga ali w'amawanga 3. So byonna twabitundemu naye twabadde basanyufu kuraba nti abantu bano bagenze mu maaso ne basazamu citizenship yaabwe y'amawanga gali amalala ne basigaze eya Uganda. Ekyo kyalaze nti bano abantu baagala nnyo eggwanga lyabwe. Ate even baatulaze nti byonna bye babadde nga bakola mu mawanga ago ag'ebweru babadde babikomyawo mu Uganda, nga bayamba kusasula misolo wano, nga bayamba kusasula fees z'abaana, nga bayamba ne projects z'Abannayuganda. So ebyo bye bigambo bya Thomas Tayebwa yali cabinet y'abaministers bagenze maaso n'okuba nga basunsula. Nzedde nituli ku BTN Media Beyond the News. Kulwa Katonda n'ensi yange mbagaliza bimunjagaliza tusinkane mu mboozi endala mpitirivu z'enkya baleetera ebifa mu kuziika musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Master Parrot. Tugenda kudda nabyo mu mboozi zaffe eziddako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.